Gobadde okimanyi nti oyo eri eddwaliro muyafiiridde. Yabadde omuntu. Oyo muvubuka ze mumanyi. Mubadde omusawo banannyini. Anannyini mumanyi. Kasito. Ate alina omukyala namulabye n'embaga. Mutabanyi wani? Mutabanyi wa Seroma. wa Haji ani? Kano Sekidi. Nanti ye wa Seroma. Yasoma mulaba. Era abantu badde bagamba byajjajja sibyo biki omuvubuka Munyarwanda, omuvubuka taata we Buganda. Mama we ye Munyarwanda. Mama ye Munyarwanda. Yakola embaga omusajja oyo. Yakola embaga ate kati embaga kitegeeza ki? Era ze embaga nagiriko. Wagiriko? Akati gwina mu authority oba wagiriko? Nagiriko. Yali y'amaanyi. Yali y'amaanyi. Naye kakati omuntu gwe mugamba nti operation yaganye buganyi. Kitegeeza yabadde amwagala nnyo okusinga kubanga abadde muntu. Yaganye buganyi. Nga buno ovuga emmotoka neva ku kubo nekola ki? Negaana okusiba. Ebyo bibeeramu. Gw'oli muvuzi wa mmotoka okimanyi. Wagibaze negaana. N'otomera abantu. Kati byebyo. Okitegedde? Kati taata w'oyo oyo Sekidde. Gw'omanya ebizibu by'alina ku gavumenti yenu? Alina ebizibu mu gavumenti? Misolo? Bamukuba biru ya bilioni 93. Business tagenda zika. Ebyo byonna n'abitunda. Nakati akyatunda. Bilioni 93. 93 jjajja yamunyiga eppeesa lya URA. Kwandiza nnyo onaawosinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Olunaku olwaleero tulina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze ate abaddewo ebyobufuzi ng'abigoberera okumala emyaka giweza 3. Gali 2. Ate emyaka 3 nga ni mu byabufuzi olinga ogamba nti ffe twala olutalo lw'ekinaana. Naye 2 gaweze ssebo. 25 active. Ninga wabikeera. Nabikeera ndi wa 16. Gwe surviving otya banna bakabijjamu bagenda bugenzi. Katonda. Oyina emikisa giringa jjajja si. Katonda. Era nze sikyakaaba mbu siwangudde kifo. Katonda yaba akisazeewo. Nakutya akalulu nga bamaze okukkuba. N'ogivuga n'ojja n'okola n'interview. Ati kakati ffe nze nali ngobyeko ddiiru ey'essente. Nga nzikimye Nairobi. Nairobi? Mulimo gugwera Nairobi. Tugenze kukima $6,000,000 eza $. Ne gufa. Transport yatukomyawo ate ne tukuba Kampala batuweereze. Kati nze pressure zankubakuba dda ne zinvaako. As early as 2010. Okitegedde? Kyali mu primary. Oli mu primary. Nga ffe wano tutambuza emizannyo eminene. Kakati omuntu yali abaddeko mu mulimo gwa $6,000,000 ne gufa. N'enjiye ekiddako. Oyinza okuŋŋamba nti obwa MP buganye nziraawo nkabira abantu. Bakuba omuntu akalulu. N'agaana okudda mu bantu. N'essimu n'azikyusa. N'abakyawa nnyo nnyo. Naye ate abamu ku abo ng'afuzeeyo ebisanja ebyo. 2. Afuzeeyo ebyo ng'okuli alidde. Okuli alidde. Naye kakati ffe kati nze ne muganda wange Luswa era abantu bagaye nti n'omukutu gwa Luswa live 256 kwetuli. Ne ku Jeno Bijirwa kwetuli. Awakwanguira wonna wotusanga. Kakati ffe baluswa abo bonna bakukuba akaludda ku street yo. Toda mu ebyo kaaba maziga. Toda mu byamaziga. Era zo mwana yanyumira nnyo. Byatandika omukutu gwa YouTube. As a means of survival. Okitegeera? Ne yeesonyiwa biri n'agamba waayi. Okusinga bwanadda mukaabira abantu, okusinga bwanadda mukuba oluseke. Omanya nti omuwadde ekyo nti ye. Katonda bwamuyamba n'etambula erimu emitwalo 2. Ng'afuna so si maziga. Sajja talembe kutendewalirwa. Era nze tayinza kunkubira simu ne simulaba. Okubanga omanya. Mmanya kyaliko. Ffe abantu baffe batugendako wano mu struggle. Jjajja n'abatwala, abalala Kayura n'abatwala, abalala biki ne bafuuka ba informa. Kubula means of survival. Olunatandika kuwa mawulire gavumenti. N'atandika kusika mu eriyo. Byoyogera byazzaayo. Asobofuna musaala. Asobola okufuna kyalya. So, mweyo embeera sibo, ffe sikyakaaba mbu akalulu kaganye. Kubanga
n'abawangula amangu abamu Katonda tabawadde mukisa wadde kulayira abansooka y'abalala baali ekisanja ne bavaayo kati ate ne babeera mu yala okusiŋŋaaze ate nga ng'alidde ekisanja kiramba ng'alidde ekisanja n'abeera mu kaseera akazibu sente ozinejeza munno sooka teziba na malaalo nti bazisise wa nti teziba na malaalo okiwulidde so bwe bityo bibiri naye nga njagala nnyo okwaniza abalabi baffe ab'olwaleero leero tuli ku mikutu 3 tuli ku MS ng'omukutu omukulu tuli ku Genobigirwa tuli ku Lusa 256 tusaba tugoberere kale jana bujonja tutandikire kulika ku parliament nakulabye tuli mbaka parliament naye nga kamera sebo we watuuse ne zitandikirawo ndi wanjawulo mu byobufuzi bya Uganda sebo leba kuloza nti ndikadde wewe kimaita waliwo abakaba parliament ava ku madaala wali omwana amawole n'amulala n'atatunulwa nayo wadde moteka mu kamera kyokka nga mubaka waali anti ebyobufuzi kyolina okumanya kati nze siina kifu kironde naye oba obalaba na byabufuzi mu Uganda ombala atombala ankubala ombala kakati wali ku parliament natuuseewo nga bananuupu bonna abaliwo abasinga nze yabali kurutinga abasinga nze master waabwe regardless of the circumstance nti ekibiina nakivaamu era sejjusa kukivaamu naye nga nalekayo abantu bange bwe ntuuka bafunga bakubeerawo respect era baafunze nakulabye waliwo ataafunze nembabongako bakaaba ne bakaaba watukola bubi nnyo ennyo ndabanga obudde obuyise mulimu abantu bange abanyigirizibwa nga nvuddeyo nga tebalina bwogerero nga nze yabakwatiriranga n'okubalwanirira abo bayitirivu bwe bati kuba nze nali mmalayo nvuga waggulu nenvuga ne wansi kati naleka abantu mu nnaku gy'otalabanga nga bali batambuliza ku nze okiwulidde so ebandabako nabo basanyuka era kamera zaabadde zirina okukola ki okutunulamu nenviewinga bwe namaze okuviewinga era nenzira ebbali ebigambo ne tubifuuwa nakulabye ku mugenzi kati ekyanewunjisiza waliwo ka TikTok kenalabye okwo ngenda mu comment section nga bagamba abantu beteekawo Vigirwa, you give yourself self-importance. Olwokuba bo tebamanyi. Tatwakona ku parliament kacyangaza alipo ya ate bo tebamanyi people power ejjetya, tebamanyi nupu ejjetya, ne babemba bagirimu abamu bajja batya. Kati fe ba player baaliyo. Bwe njogera ekintu, olwokuba tewaliyo n'okiwakanya. Kati nkukolere ki? Toyina. Oyinza okulowooza ne wadde self-importance. Naye nga si kituufu. Oyo omwana ndamumentalinga. Kwa bali ba amacha mu byobufuzi ebafuna bufunyi mukisa ne mubulira ebya nupu bitambule enkokole ezirimu ne mubulira okusaba binga ku parliament ina kuzannya otya abantu mubalowooza nti okumanye ba parliament omala kubeera mubaka era abasinga balowooza ne balowooza nti omubaka wa parliament yasinga okutegeera abalala bonna that is wrong era sebo okujja kwa social media kuno kutuyambye ebintu binene naddala YouTube channels traditional media wano ebadde ngerowooza nti omuntu alina amagezi mubaka ye mubaka era gwe baagala okukyaza era babasinga bakyalina ka mentality naye yensi yavaayo dda ensi yavaayo dda kakati nze ntuuka mu babaka ne bafunga naye siri ekyoga bafungira bwerere tebamanyi relevance yange baba bagitegeera bulungi kakati gubobereyo ne TV yo ngolowooza nti ayingidde parliament yeka yategeera ojja kuyita ngambaka wa parliament ote kansala iro C5 mbo banyonyole ensonga bazijjawa tebasoma na kusoma bitabo tebamanyi kiri ku street tebamanyi global politics yatuse kuki tebamanyi bali mu byabukiiko sijui ani alese omugati era we babeera okitegeera kitongole kiki tugenda okunya kivaamu sente sivaamu mmeka kyama itatulyako sente owakakiiko kakati gwa NBS wa NTV ng'obeereyo ng'olowooza nti abo balina knowledge oba osigadde era kyova olaba
shows ezisinga okutrendinga zibeera eno ku YouTube bwekibeera ne viewership ate kati ate n'abaminisitule ne bagamba omusajja ono nalabika tumuyite kati bo balinamu justice alawu toli mubaka naye abategera bizinesi nga bakaliisa bwebyo ndowooza bo babivaako owulidde waliwo abategera bizinesi toli mubaka ate ezo no lwengenda ku NBS bukilipu bwange businga okutrendinga era viewership yaabwe ekyuka nebeera waggulu bweti naye simanyi muzimu gubatawanya sometimes ne balookingira mu bantu abatalina makulu abalala naye naffe gye tuli tutambula tujja tambula mpolampola anti munaye abamu basaasira baproducer basheezo babawaayo ku mugaati bijirwa ekituufu kinti content ya muyina naye talina mugaati eyo tebisse sho bitooke bye bigwa mugaati oddamu ebyo mbusimanya mbw ampeeyo nkutegedde zimaliriza zifudde nkutegedde so ku parliament nakulabye parliament twatuuseewo neviewinga yafiiridde mu maanyi omwana oyo naye nga simanyi social media kyeyogera ekirala kimukwatako naye nga nze ebintu bye namaze ne mbitegeera byonna bintu biki kyotegeeza ebyobugaga byabadde ayina circumstances mweyafiiridde si bye bino babadde batugamba badde bawagamba ki tibadde bamulongosa bizimba ekyo kituufu anti mbadde mpulira eyo abagamba yafudde butwa jjajja yamuse biki ebyo nabyo weebiri naye ekikulu kiri bakunyigira mu sheene ewedde okunafuya Nakimuli oga nti Nakimuli tadde ku level ya jjajja nti wempeyinga nsamunafuyiza ogamba nti obadde okimanyi lwaki talina musajja wakizinga nti nayo era wadde oyisamu mulambo maaso ate kuguyisamu gutya bangi banyize naddala bene UP baleme kunyigira bwerere omanyi abakulu abo tebaagala kisooka tebasobola kukola analysis abo tebasobola kukola bo balowooza nti ebyobufuzi bikyali ku busungu ebyobufuzi by'obusungu okwata mundu oba tolina nga reasoning ekomye kwata ki mundu era we banagikwata nze nja bagoberera kitegeeza tewakyali nsonga ndala zosobola kuwanja reasoning eba ekomye weba tebakisobola ekyo bave mu kisaawe because nze nabagamba oyo omwana Nakimuli ne jjajja ayinza okuba yali tamumanyi na linnya bwekiri kakati bw'omubuuza jjajja erinnya Bigirwa n'oyo oyo ayinza kumanya lyani kati baleme kuwakanira mu nsonga mutwale eri nammwe nze jjajja amapeesa ga jjajja nga bwe nakugamba gasingako awo so oyo tamala gonoona resources kati no nali ku kwezi yekewaza mpozi kati abantu nemba wa category ya dead bodies kati ate nayo ne bantaputa bulala mbumpayiriza jjajja abantu batta biki kolaki yamukiri yalinga naye nkulaga category of people mulimu omuntu nge ekifo mwabadde enzanya gy'abadde azanya interest za state mwegyo ekiseera n'ebyobufuzi engeri ebiddako bisoma ki kati wakati awo n'akutuka nga nebanda Serena kakati wakati awo n'akutuka kati awo osobola okugamba naye peesa lino bwana gundi si yalinyize line peesa nga yalina obusobozi obwo omanyi mu international crime mu America kati niwetaba international crime but mu scientific crime ebitongole kati FBI Delta Force CIA MI6 MI5 wabaawo omusango wabaawo katugeze kubba banka ne kubeera mu kibuga wakati
mu Kampala nga banka amapeera Centenary erumbiddwa kakati biri ebitongole ebimalayo ebikola okunoonyereza ebina ba critical thinker ngaffe basooka kubuuza baani abajesa bazesa ameka nti nnya ez'okumakya that is banking hours okay bazze nabikola ki bazze ne moroka teziyita mu masasi bazze ne mundu ennene zi M4 M16 biki ne bomu bazirina tiye munda bakozeemu ki munda mu banka tebalina gwe basse mu banka naye bakoze just declaration nti zino sente azirwaniramu ajja kugenda nazo kubanga ffe zerutwala insurance ejja zisasula mwekitegedde buli omu omutwe wansi bamaze eddakiika mmeka nti mu dakiika 3 babadde bamaze okupanga ebisawo by'essente era bafulumye bagenzi bakutte ekkubo ki tebakutte bwayiise kati zo security agencies ziba ziina obubondo bw'abamenyi bw'amateeka bwe zimanyi okitegedde nga n'ebiseera ebisinga bakola nabwo sebo toyinza kola mulimu ogwo nga tolina banene mu security forces abasobola okudirayingisaamu deployment ekyo nakyo kikulu nnyo oba ofunye kinene nti poliisi egenda otuuka ffe nga tumaze ovaawo nga tuvuddewo ne bwetuuka nga tubulirayo tuvuddewo nga tuli balamu ebirala tulwanire ku kkubo nga tugenda ekyo nakyo kikulu oli kimuteesa mu mulimu owa security agency munda mu banka oteekwa okubamu ne informa okitegedde gweguba gunaaba successful webanyiga enzigi ne zeroking ennaku zino ziriki z'amasanyalazi ne zeroking olina amasasi agasinga aga gavumenti nti nedda so ne munda olina obbaamu n'omuntu kati ne munda mu sisitimu olina okuba nga ogirimu kati bali bwe baba bakola nalisisi y'obumenyi bw'amateeka obwo bamanya nti akabondo gindi ke kalina obusobozi obwo okusinziira ku byuma ebikozeseddwa akabanga ke bamaze okutwala ssente babuyita obukugu obukozeseddwa ku crime scene bamanya nti kabondo ka gundi kati gwe genda olabe firimu bagiyita Wrath of the Man Wrath of the Man ojja kutegeera obusobozi bw'okutwala ssente kati bwe tuddayo mu kintu kiri nze ntunuulira obunene bw'omuntu afudde ekifo mwabadde kati nengatagata n'ebibalo state byebaddeko mu ekyo ekiseera kati nze mbasinza kusonga kwagukoze naye mbamumanya ono bambi teyamanya walumba teyamanya Mungu amusaasire agenzi yasuula mu site byasudde site abantu bakwata binga bagamba nti gwe abantu bayiga okutaputa jjajja simuwayirizangako era sigambangako nti ya choosed person naye nze nkugamba bugambi nti ffe tukola analysis ne tugirekaawo kati gwomanya oba ogwambikaani gwomanya naye nze nkubadde critical analysis ku nsonga eziba zikoze eki ziba ziguddewo mulimu omuntu afa ng'olabira ddala nga jjajja teyakitegedde naye nga teyakitegedde ng'ate abakola naye be bagwekoledde kubanga mu gavumenti mulimu ebitambula bingi eby'essente eby'ebifo okiwulidde kati ebyo byonna kampu zonna jjukira ziba zimalayo balina essente balina emmundu okitegedde kati in the due process okutingana kubeerawo kati emabegakaawo tubadde n'ekizibu kyani addako who is next waliwo project muhoozi okiwulidde nga naye waliwo n'abalala abakyegwanyiza kati gwomanyi abagendedde mu ekyo wayinza obba nga waliwo abagendedde mu eyembe oba kati kyakakanamuko
tetukyafuna nnyo surprise attacks because eno project yakula buli omu n'agiraba era buli omu n'alaba nti jjajja alinawo ki interest obudde bwe butanatuuka naye nga interest omulaba nga zikola ki era obumu ku buweerero bwe tulina kuba nti project yakula buli munnayuganda n'agiraba kakati olina kwesotinga bwesotiezi ogyegattako oba opinga naye nga yoweeri project yoweeri gwe kiri kuggwe ogyegattako mpulira oba balina ki marathon nyinabo kibuuzaawo mu maaso nja kikubuuza kati ate bano abadde bakayana nga bagamba nti gwotako otya okugamba omugenzi gomanyi baki tabadde na musajja abo abantu b'okukizinga tobamanyi ku myaka anaye kati ddala bijirwa kati abadde na boyfriend gobadde okimanyi nti oyo eri eddwaliro muyafiiridde yabadde omuntu oyo muvuka ze mumanyi omusawo ba nannyini mumanyi Castro ate alina omukyala namulabye n'embaga mutabanyi wa Haji ani Kano Sekidi nanti ye wa Seromo yasoma mulaba era abantu badde bagamba byajjajja biki omuvuka Munyarwanda omuvuka taata we Buganda mama we ye Munyarwanda yakola embaga omusajja oyo yakola embaga ate kati embaga kitegeeza ki era ze embaga nagiriko wagiriko akati gwina mu authority oba wagiriko nagiriko yali y'amaanyi naye kakati omuntu gwe mugamba nti operation yaganye buganyi kitegeeza yabadde amwagala nnyo okusinga kubanga abadde muntu yaganye buganyi nga buno ovuga emmotoka neva ku kkubo nekola ki negaana okusiba ebyo bibeeramu gwoli muvuzi wa mmotoka okimanyi wagibaze negaana n'otomera abantu kati byebyo okitegedde kati taata w'oyo oyo Sekidde gw'omanye ebizibu byalina ku gavumenti eno alina ebizibu mu gavumenti misolo bamukuba biru ya biliyoni 93 business tagenda ebyo byonna n'abitunda nakati akyatunda biliyoni 93 jjajja yamunyiga eppeesa lya URA mubeera eno nga temumanyi bintu bwe bitambula abantu balina ebizibu mweno gavumenti tosobola nabo bakola ki nekifumitiriza naye nga gwolowooza gavumenti eri kuggwe weka ofutusoja wa nuupu nga gwolowooza gwoli mu lutalo weka kati omusajja wuuyo bamunyiga eppeesa eri 93 tezisasulika n'osigala ng'oyimiridde tekisoboka era ali wansi okiwulidde kakati ebintu byemutamanyi temubyogerangako nalabye kano akasajja ak'obubwa akateekayo obubwa kekaani ako bakayita aka Afulandani nakalabye nekaleeta eddwaliro nekaleeta kazimba mugalu nekaleeta ani nekaleeta kaleesa eki ekirala awo nannyini ddwaliro ne bwafaanana kati ko kaba nga kavuga kirimbu SFC naye ng'oyo Castro yakola wano bachelor's degree wano ya medicine n'agenda e South Africa n'akola masters mu medicine ye gyali oyo yakolayo masters n'avaayo olw'okuba famire ye mu kiseera ekyo yali y'amaanyi ne bamukolera ki ne bamukolera eddwaliro mu kifo ekyokunoonya omulimu ng'omwana wo bona omuggulirawo akaduuka okoze entrepreneurship tandikira awo bamugulirawo eddwaliro eryo lyebayita Alexandra nyina gwe nalaye ng'agamba nti akulira eddwaliro eryo mukyala wa minisita Kasolo kakati wasobola obbawo connection tebamanyi amabogeza butamanya kuduma budumi bino ebya content banoonya content waki naye kola content alimu kilasi alimu research kitegeeza dokita ono abadde muntu w'omugenzi oli adde muntu we n'okusinga ffe kitegeeza abadde amwagala nnyo era yamugambye nti jangu ekyo tukijjanjabe mangu
okiwulidde nekigaana ng'emmoroka bweneewaba nkugambye kati futu soja oli eyo ovuga pikipiki tekuwabangako ziwabira ddala eganye okusiba n'otomera abantu mutusiba mutomera amanda gaffe ag'emmoroka oba otamidde kiba kiganye kakati mutandike okukola research ategeerekeka nga mujja ku muzindaalo okola ki okwogera eri ensi yogera authoritatively singa ffe batukubakubadde mpi naye because we speak authoritatively kubanga ensonga oba omaze ogino ogambye ebigambo bibadde bingi simanya akwata Katikkiro mu ngalo simanya bikizi ebigambo ebiri mu bantu obimanyi Katikkiro akola ki Katikkiro omusajja wattu naye ali mukola mirimu gye aweereza kyukyu ayinza okukiryalingira jjajja omuntu kati oyo omwana yabadde kuranka nga yeetaaga Katikkiro ajje abaakiryalinga lwaki munafuya munafuya abantu babwereere okiwulidde abadde tali ku level abadde tali threat anywhere sajjale yaganye nga endala zonna era ku last wano jjajja bamunyonyodde kati NRM bayina ensanya empya gye baagala okuintroducinga ku mubaka yenna afudde ndala nga waludda luvuganya bayinza obutaddamu kulekera opposition mwaganya kugwegazanyizaamu kyova olaba jjajja yaleese amabugo ga miliyoni bagagobye anite bonna baleese okiwulire bazigobye kubanga ali mu nkyukakyuka eri kangalasi wali badde okola ki declaration nti jjajja tolinnya ku mulambo gwaffe okiwulire ate omugenzi mulabanga ali organized ate ali bano abantu abakugu ensengekayo ey'ebigambo teringa y'abanene bafutu ati muyivu omuntu yenna yagenda ku ssomero nasoma ayawukana ne bano ayawukana ne tugitwala muyivu era ye yagambye nti nze naweerera abaana Katonda muwala wange amututte Helen naye nina abalala abasobola okuzanya nga bwabadde akola ki bwabadde azanya kati yadde akuba nuupu mupiira kwani gwe bawaki tiketi mu by election eneddako yabadde abaweereza omupiira alabo bagumuddiza era twagala okupimapimamu n'okulaba nuupu Nakimuli yagirumye waba yagirumye mu layini ya Nakimuli mulimu guba n'awa fulaaga bwe bamuwa fulaaga mu layini ya Nakimuli kiba kitegeeza nuupu Nakimuli yagirumye baba nadda mu byobufuzi bya bino bibazanya ku Segirinnya Segirinnya bate bamuwa bwekitiibwa oba famire ye etali organized ndeba ku Segirinnya n'ekya Nakimuli byawukanyeemu famire yali nnafu eya Segirinnya mwalimu maama si muyivu jukira yali agize nnyo omwana we bamusibye emyaka 2 nga naye byamutabukako dda akutte wano akutte wali okiwulidde kati bano ne baagala okuba ekya succession ekyo kye baali bakuba tisi buli anaafa nga tusikisa famire okiwulidde basaksidinga ku kesi ya Segirinnya olw'ebyobufuzi ebyaliwo kati twagala kulaba ono yabalumye tuyabalumye ati tunaabalabira mu decision making kwani addako naye kati bano byafuzi abatali b'NUP besonyiira ddala emirambo gya NUP tebakyagala genda kuziika kuba Luweero ku palamenti mwabaddeyo ewalala wonna Namuŋŋoona ne Katikkiro Namuŋŋoona yabaddeyo n'abalala naddala batakana ne NUP tebagenze Luweero andi kakati wali ku kitebe nalabye nga batuusa bode eri official eriko police band nagenza okulaba mbu bafutu soja bagobye police band mugende bweru mufulume ekitebe kyaffe kati ye komanda wa band nagate tujja kayana n'abayaayo bano nakomandinga tiimu ye ne badda wabweru naye omulambo guli official gwa palamenti gwe bugamba muveewo mugende gwe linda ogugwe gunaagwa tewali ajja kujja
tewali ajja kujja naye yafiiridde mu bitiibwa kati ate we mumba temwagala kintu kyonna ekikwatagana ne gavumenti temulayira ate nga bakola alternative budget meaning nti bakkiriza budget eno gye bagenda osoma nabo ne bakola eyaabwe kati poliisi badde bagoba yaki obutamanyi obutawaanya abantu baffe oba bafulusoja babikoze kuba batamanyi andi kakati toyinza gamba mu be batamanyi tebaliiko obukulembeze naye tewawalabye nga banyiize nnyo olwa Ssenyonyi okwogerako ne sipiika ku madaala Ssenyonyi n'oyogera in fact ne bavuma n'amaziga aga sipiika wala sipiika we yadde akaaba aga kati ebyo biki byakaabadde ne bagamba alimba badde takaaba ne deputy speaker bagamba ne kati naye tebali mu byabufuzi bali mu kiki ekyo balaba firimu omanyi bw'oba olaba firimu ng'olina oludda lw'owagira ku firimu wali olabye ku firimu nzirabira ddala kati ffe dda twawagiranga John Rembo abo bonna ba Chuck Norris abo be baali abasambi baffe baani ba Van Damme Schwarzenegger okiwulidde kakati nga toyagalira ddala kasasi kamukoonako Schwarzenegger oyo yali ku kituufu naye nga firimu mwana gwe nalaba ka Teherani nga saagalira ddala intelligence ya Iran eya America eya Israeli kupenetrating intelligence ya Iran era nga mbega wa Israeli tomwagalira ddala firimu netuka n'ojambala. But what is reality? The reality differs from the friction. Okitegedde kakati abalabi ba firimu bambi banagenda okweteeka muri yo live ng'abantu bagagawala bano be bayomberako abo mu Ssenyonyi ogira otya nga Ssenyonyi alina ziwoteeri nga mulodi ziriko ne helicopter kwe buparkinga waggulu talina budde buyita wansi helicopter kajja muleeta kamuteke ku kizimbe kye waggulu akirire wansi mu kizimbe akole emirimu bafotosoja banagenda realizing banagenda okuzibula amaaso ate ngezezako bazibula amaaso naye begeziwaza ku bye batamanyi bakoze analysis kufa kwa Nakimuli buli omu naleeta ekyamusse kati eyo firimu nagibalekera naye nze mbawadde ebituufu banaava ku ebyo be banaamanya nze ogwange ngukoze abamu no banyigidde gundi ono nokazanyiikiriza Rain manyi yakabya amaziga mangi nagamba ng'ogyeko kuba nti adde mukwano gwange naye atadde mukwano gwange nnyo ekisusse ano bagandeka katono lwaki yeekabya obuziga ekisooka tebakwanjula mu family wagana okugenda okwanjula kakati ate oli awo okaba buziga obutategeerekeka ate kwanjula kutya gwe kyoba omanya kiri kimu abayayi b'e Kampala tebagwayo kati olwokuba tebadde na musajja wankalaakalira kati ona alirwa ateekawo otuziga otwaggoonya akuleetinga esiini eraga nti adde akwatamu era nakyo kisoboka okiwulidde omuwala abadde wa bbeeyi abadde tali ku eyo levo yaabo abalaka badde mikwano gyabwe just anti mikwano gye babuloga ba Nuupu bawayo 5 nga basanze okitegedde bawayo 10 abakubi b'oluseka abo abadde wa bbeeyi sibu Rain amaziga ge okabe wagalayo anti kakati mugambye akola content asaasirwe ng'omu ku bassemwandu abasigadde mu bulamu bw'ensi abantu basobola n'omusaasira omuwayo ke bamusaasirire balowooze nti akwata mu b'amaanyi wacha wewe oyo omuwala gwe obadde omumanyi obadde okusakira ku palamenti nga yazituse kutambula butambuzi olabira ddala nga oba olinamu buno obusente obutandikirwako tosobola kulwana buno obutandikirwako obwekivubuka ninamu $5,000,000 olina emirimu gy'olwanyisa ne $10,000,000 gye nobigirwa ggwe anti abantu tebenkanankana n'abakyala tebenkanankana tokimanyi ekyo $5,000,000 wadde zitandika totandika tomala budde naawe adde avuga jipu ya $3,000,000 kati ogenda kukola ki gwabeera asesa abantu wali ku nankanya ne bamuwayo 5 ne bamuwayo 10 ne mugenda okufa yagenda avuga jipu ekituufu yabadde asinga okunyumira engoye awo ng'ogyeko bino ebiwala ebiva mu nkola eyo ebirala ebyo yewa wano abamu kubadde basinga onyumira abadde asinga okuwere nga afuluma ennyumba n'ogamba kweri
omuntu nja kufa naye era abantu abanakuwadde ennyo baminisita ku level eyo abali ku level gabali air ticket twesanga Dubai gugwera wa Miami be bantu bakkirizibwa okwoga naye bino ebyammwe ebya wano bisako guest house si wa guest house naawe abantu abafumba ku bitiibwa byabwe okitegedde nakatambike nalabye bali kalangalanga anoonya akalulu n'agamba oyo gwemvuganya naye yawoza mbu talina musajja mu abasajja abali wano mwenna mwali munkwanyako neŋŋaana kompoti eyo campaign message abakyala bwe batwe banoonya obululu era okwesimbawo n'omukyala kintu kizibu nnyo anti buli muntu amuwa essuubi oli omuyaye n'ava eri n'enjaga ye n'amuwa haaga amusanze ga wano ne gamukuba naganze ngenda kuwa ekyakalulu naye tombuulira ababadde babisana n'abakyala nga bayimiridde maama balina ebyokulwanyisa byonna agabahaaga kati tomanyi waliwo amasanzi agasooka ne gakukuba ago awunya akawoowo akuwadde haaga ekifuba kyonna akikuwadde musanzi gonna ne gakuyitamu abantu bafe ababulijjo era avaawo asaabaladde n'agamba ngenda kuwona akalulu okitegedde kakati kizibu nnyo naye nga abadde class above ordinary tebadde ya raid bakazanyikiriza ate talina wamusanga kuba talina busobozi bugula air ticket olukiiko ogenda okubeera e London tasobola dubeeramu naye kati wali ku parliament waliwo babinywera nga gaba air ticket nnya ng'omanyiza application mmeka nnya buli omu n'amuwa bana naye n'alinnya naye n'alinnya guli omulimu n'agumala neguli n'agumala neguli n'agumala n'akomawo tomanyi wano abantu boogera nnyo naye omwesanga eri okiwulidde niwe mutambula ng'omukyala ayambadde nika tewali amugambako kuba tewali amumanyi abakulu sebugoloza lwaki tebava ku nnyonyi babagenze kulya bintu byabwe okiwulidde kasanawulira ono mubaka omulonde kati ow'empigi Ameria agamba naye ababaka ba palamenti abato okukwana nze olaba nange omukadde bankwana kituufu nnyo kati ate botakwana Ameria oba olikwana ani mwaba abavubukavubuka tomanyi aliko ebitambula ebirala bingi waba abavubukavubuka abatalina sitayiro aliko ebitambula ebirala bingi omanya jjajja ogenda mufuna okiwulidde mukulukulu okiwulidde emirimu gw'ogenda ogikola muzeeyi kyambadde oba ali luddawa nakoma okumufolowinga ng'ali luzira oba ogenda kuba kiwedde ekitaliiko ki ttaka kutali nkaayana owulidde abasajja nga ebintu nga babiteekamu ssente ebyo leka naawe ate naffe zitubula bubuzi naye tewali atayagala bikola olina nawe omulimu gw'otunulira n'ogamba oguno ogubadde gugwera Dubai ekituufu naye lwakuba siina nkugambye obwavu kintu kibi nnyo muganda wange kuba waliwo ekintu ekikuyitako n'ogamba naye bannange nze Katonda namukola ki niweerabira empeta gy'olina ku lugalo anti empeta waliwo akugamba nti is just a metal naye bugingo yakyogera nti kyuma it is just a metal ebirala birina okugenda mu maaso kano fanta kati program eno wagiraba ng'ogamba empeta eno programu ate eyingirira amaka gaffe kakati njagala tugende ku nsonga ogikonyeko kati ni wali eya project Speaker Parliament ebigambo byenga byakyuse ekisooka agamba nti 231 ebyenfuzi alina obbanga bivuddemu ekyokubiri sijja kwesima kuba president kati wali nedina yesterday eya General Muhoozi birthday alina birthday run ku Sunday simanyi obadde ogimanyi era abantu bagula kits bakola biti n'ebirala yagambye ajja kukola buli kisoboka kyonna Speaker ng'agamba kamera tayiri eri Speaker ng'agamba nti ajja kukola kisoboka kyonna General Muhoozi okusobola okufuna kyakola ki kyagala okufuna naye byazo byogera nga alina statement esoose egamba 231 yakivaamu era singa kiba kiwedde yayagala ekisanja kitya kimu
Kicha kisusa tusibigambo. No, andika kati. Gwe kyo ino okumanya. Yategedde nti yadde ono yakitegedde nti yeegwanyiza ntebe ye kiki? Gwe kyo ino okumanya. Ebintu byamutabukako. Byamutabukako? Bwe yali alowooza ebintu si bwe biri. Si bwe biri? Naye nga analysis mbadde nzikola wano. Ne balowooza nti byakusaaga. Ukitegedde? Kati ebyo byonna addamu kusika eriyo. Nibalaka bamukuba chemical nga naye yali tayagala. Andi gavumenti bweba eba yazi chemical. Naye ojjukira Anita Mongero yankwata. Olujjukira. Bantu wali ogeze kukima sente kukikomera ewuwe. Bankwatira ku hoteli. Ate abeni upinga bagamba. Balete kifaananyi mumukirabye ekifaananyi. Abo beni UP. Kale akamotoka ko kajukira ka wishi waina. Nalinka parkinze kuki? Ku Golden Tulip. Wali ku Golden Tulip. Ngazi wanite sirinyanga uko kigere. Era bankwata ekire ekyo ne bavuga emoroka eyo ne bagitwala ku kikomera. Bo benyine be bagivuga. Era jo wetegereza akatambi yako. Yali agivuga yali musati myufu. Oddemu wetegereza akatambi nga bankwata y'omu kuba operative abankwata. Okitegedde yali musati myufu. Nze ndi wa saati njeru. Era bankwatira musati njeru. Tegeza wali emoroka yote yali kusigwe wajitu. Ate na kiro. Kiro. Bagivuga kiro ne batwala. Okumanya obufere tebugwa mu ggwanga wano. Kati ku Golden Trip waliwo sawa meka? Sawa 9:00. Wagirekawo emmotoka? We bankwatira nti. Kati bo bagijjawo kiro. Twagivuga ffenna okuvaawo saagirekaawo paka Kibuli CID quarters. Eyo gye bagijja ekiro nga bamaze okukola ki? Okolamu analysis tukole tutya. Okusobola okukola case ene straight. Eyimirirewo tukole tutya. Tugivuge emoroka. Kati bagenda okukola decision y'okutwala emoroka ku kikomera kya Nite ng'obudde bukoze eki? Buzibye. Buzibye. Ate nga bakutte misana saa 9. Bakutte misana. Nze batibigatta. Okumanya obufere buli wano. Okiwulidde? Era nze nali njagala nnyo nvunaanwa ekintu ekituufu. Kozi bali bakuvunaana gwa kuwayiza. Naye okupangirira obujulizi n'obuleeta ku muntu ate ng'oli mu ofiisi ya gavumenti CID nga yepangirira obujulizi CID n'omwogezi wa CID kennyini eyali aliyo mu kiseera ekyo Twine bali omuyita Twine Twine yagamba okumanya mufere muzibu yagamba mbadde maze weeks 2 nga nondoola ebyobugagga bya Nite nga mbikuba ebifaananyi mu motoka ya Wishi. Ye statement gye baba amawulire ali ku addressinga ggwanga talina moral authority kubeera mu public office neeki abakugu kye bamuwa because abogezi bo baba babuwi ne babagamba nti kakati nti yogera obulimba yogera bino tewalaba enanga ngagamba mbuno ng'oli mu office ya gavumenti babogerera ne ku media center nanga tewamula ku media center ati gye bayita gavumenti z'abannakyemalira teziba na makulu gali awo so we tutuukidde wano ebintu byonna ebyali mu document bewayina gye twateekebwa IGG bye tuliko olwaleero 2021 kyovula bwe nkuga nti ndi jeno ze mba ndi jeno ebintu ebyali mu document yo jjajja byayimba kati corruption lwe luyimba lwa jjajja corruption I'm tired of corruption at parliament okitegedde so kati ye speaker yayanukula na kuyuula ne banno naye nga tamanyi effect yakyo mu maaso ye lyalowooza okwarrestinga kikijja muya kati yo office agenda gifuluma ate ng'ensonga yali asobola ozimala amekabuli naye abamu ku banno okimanyi nti yandiba yabawaayo akasente n'akalimu buli wabaawo function ewa speaker nyina bannamawulire waliwo bannamawulire abamu be bakwata nabo mbalabayo wa speaker andi kakati nze sibalinaako mutawaana naye nze manyi obwa speaker jjajja ya bugaba ate bwe mbala jjajja ebigere bya jjajja bwenti buli mwali mukwebuuza kiki ekyogeza speaker ogaa nti ye 231 takiddamu ekyokubiri je n'omuwooza ajja mukolera buli kisoboka je n'okufuna kyayagala kakati ebyo byonna tebikola ng'obudde bwo buweddeko kiringa kugamba nti bamaze okuwanika kalaba
judgment ziwedde biki ne bw'ogamba nti bannange muleke njogere process tedda mabega. Kati process ye y'ofiisi irreversible decision y'abantu aba be bamanyi ekyabwe kye bavuga. General Museveni n'oweggulu kyo kyokka kubanga retreat egenda okuggwa nga bonna teboogedde nga ne vice chairman second vice chairman NRM nga naye ku list eyogera taliiko. Naye ndaba Mawutu nali mu press conference ya Mawutu okubiri kati ate amaanyi nga geeyongedde enjogera gyayogera. Naye simba ku President Museveni 2011 saafuna simu entiisatiisa naye kuwa speaker nakafuna esimu ezisoba mu 5 weegendereze omukazi muzibu oyo. Kati Mawu yakazuula nti there is a government within the government. Mubeeramu busabu government. Sub government singa nabwo bw'otaba mulwanyi bukumalawo nga government etegedde kati agenda abiraba naye lwakuba Mawu alirake kubanga yeekwata ku gavumenti yennyini enkulu tali mu busabu esobola okunafuya busabu ne suppressinga ne buggwereyo eri. Okitegedde ekyapolitiki tiwayogeddeko ndaba n'ekitebe ky'NRM naani NRM ayekasa nti NRM ali ku kitebe kya PLU agula bukiiti andi kakati ndaba Ennyombi Tembo aganza ogula kiiti ng'agironda. Tomanyi President Museveni wamala mulangirira Ennyombi Tembo yagenda ekasanda y'omu ku baasoko Salente akulira UCC ne bamubuuza isuso gundi internet ogiza kodi n'agamba ebyo tujja gizaako we yali ku media center yagamba bw'oba nandagira njijjako njakola ki njako gijjako naye tebanaba kundagira. Andi kakati Ennyombi Tembo ekisooka kyolina okumanya munnabyabufuzi munnabyabufuzi kati olw'okuba abantu bamufulumya ebyobufuzi eby'omuzindaalo jjajja n'amukasuka eyo naye ofiisi gye mukasukamu esinga n'obwemupya amaanyi nnyo n'okulya nnyo. Era bw'olaba emmotoka gy'avuga abasirikale abamukuuma n'ebigambo ennaku zino byayogera ne baasisinkana talina kwasinkana atamuwa 5 zibeezo 5 ofiisi y'amaanyi temanyi bwemupi ofiisi y'amaanyi. So kati speaker akitegedde nti waliwo abalina obuyinza agezaako okwejjeereza emisango egyali gimuvunaanwa. Yakuyoola bubi nnyo bannaaye yanjoola ne batulugunya nakati omugongo saasigaza sevozi ndi affected mugongo gwange gwagaana okutereera nakati olwoki kukuŋŋaanya ripooti naye nze kyendowooza ebimu ku byabaakola nga tanaba kwetondera bali nti tayagala bukulu biki okuneetondera nakyo kikulu nnyo. yetondere gwe Speaker wa Parliament ate kati olaba nga nze ataliiwo woli ne Speaker wa Parliament yetondere bijirwa kati ate ali bulungi obulungi bwaliko obumanyi gwomanyi enguudo Parliamentary Avenue ne luno oluveno waggulu eno ku KCCA omanyeze enguudo nti ziggalwa Speaker nga yingirawo ofiisi agiddamu agiddamu Katonda yamanyi. Tomanya leje janzo gano omuwandako eddusu Katonda n'agamba amongi gwaddawo katukiwa obudde. So nawa oyagala nawa kwetondere anti kakati teyakutuusaako kakibeere kyakuyiga nti togayanga ate amaanyi tegakola buli mu nsonga. Amaanyi tegalya waliwo olina okuteekerawo emirembe ne waliwo round table bwekolera yali talina kyafiirwa okutuula nange n'agamba va mu lutalo olwo nebitaali badde bya ssente on humanitarian ground kuba ze nali mbaddeko naye mu opposition naye sebunzo nteekeko CMA yeekole ki ejewo rikodi
likodi zizo zikyamulondoola nesemwai kusirisa obutaddamu kwogera kubanga yeeyina abakugumu ekyo nekijjawo likodi entuufu kati wuuyo ye kenyini yakugamba banange sibiriimu bamukubyeko emiko kati ewajjajja alaikayakitegedde banange kati simuliimu kubanga ewajjajja omanyi ani teyali yazanya empiki nyingi nga newajjajja wenyini alinawo abasirikale be yateekawo ku jjajja yenyini okumubuulira baani jjajja abaani baalabye mu lunaku kuba n'abaisefuse abakuma jjajja nga kuliko ba agent ng'atambuza akasente okiwulidde kati ebyo byonna byonna kubaga jjajja tayagala muntu abaza byaliko ewabula obude osuseewo bw'oba omutegedde kati byonna byonna jjajja nzo bbanga yabigwamu era abamu abasirikale abamu baba deployinga yiyeeyo abalala abaali bafuna kibooko zaabwe okiwulidde ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso byemuba temumanyimu aba bloggers era tuba tetubimanyi kati ebyo byetaaga gojjeno muba bloggers muba temubimanyi ebimu kakati njala tugende wakazimba mugalu nga tumaliriza naye era tujja maliriza ne ku keesi y'eggaba omanyi twakola pulogulaamu wano kantu kalabe katambudde nnyo abantu baga nti gw'olinawo benefit obuddawo okusinziira ku submission zo ku crime scene bwe bagikwata entambula keesi gyetambuddemu kati waliwo ebiriwo nti walabye CCTV kamera ng'eraga ekifaananyi okuva ono we yabadde atambula ekituuka ate ne kikoma biriiko kakati ku byakajja byonna eggaba akambe baakajja wakaawe naye beerabira okukateekako ebinkumu bye baakajja wakaawe omanyi abapoliisi abo bakugu mukutta fayiro mu kupanga obujulizi poliisi owa poliisi bana ba state basobola okolagana ne poliisi bakupanga obujulizi okusobola keesi okugiggala amangu nti kasa ebinkumu bye bisangibwako automatically yaba yatta ne kati ebinkumu balaga tebyaliko ekyokubiri CCTV kamera tekuwa kiriya picture nti omusajja ono entambula gye yatambulamu okuva eri yajjaawo waliwo ekifaananyi wekituuka ne kifiira aga nti ate wali kamera teyaliko kiringa okuva wano paka ku ssawa ya Airtel wali ekibuye nti naye okutuuka mu bitaala wali tukirire ekibuye kamera teyakola ki teyakwata so ebyakajja ku keesi ya Okero byonna okusinziira ku bannamateeka abasinga balaga nti tebinaba kuluma Okero kakati keesi eyo weetuuse tusaanye endowooza tulekerawo ogikubaganyako ebirowoozo tuwe ekitongole ekiramuzi omukisa kasa bali mugiwulira expeditiously tugenda kwonoona tugenda kwonoona keesi eyo katugende wakazimba rolo ya prejudice rule kozi osoma mateeka mata yonna yoba eri mu kooti omanyi kali kanyiza nnyo abantu tetwakola nga bagamba ki nti kubanga buli omu agumusalira buli omu agumusalira ate nga gw'oteekawo benefit anti oyinza okusalira omuntu ataguziiza nze nange mu kyalo nakubwako kibooko ezaani alidde emmere naye nga sinza agiridde bakusanga awo wennyini yawali emmere nze bansanga zikoze eki bansanga sinza alidde naye nga siri wala nnyo okiwulidde wala nnyo n'entamu nekuraimu scene nenkubwa kibooko bakuyolerawo awo naye nga mulala yali alidde tugende ewa Bishop Kazimba yakoze eki agamba abantu bamukaka okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso ezinyigiriza abantu be bawamba be batulugunya be bagoba ku mirimu gyabwe be basengulira bizinesi naye muntu alina obulamu alina omukyala alina abaana akyagala okubeerako mu nsi statement eno etegeeza ki eri gavumenti mwakolera si mwakolera ng'omukozi naye mu nsi mwali statement eyo okuddamu ekibuuzo kyo directly etegeeza nti gavumenti eriko yabwannakyemalira terina gwetiisa maaso kukiryalinga oba oli Bishop oba oli Kazimba Mugalu oba oli biki bwe kitegeeza okitegedde ekyokubiri kyolina okumanya bwe bateekawo Kazimba Mugalu amaanyi simanyi lwaki bamuteekako amaanyi olw'ensonga era abantu basome ebitabo bannaddiini tebakyaholdinga power
and authority. Banadini obuyinza obwo bwabavaako. Buyinza kiwe balina kati? Obuyinza bw'okuwa direction, political direction n'ebigenderako bwabavaako tebabulina, bali mu mikono gy'abaana byabufuzi banaddiini. Kakati bw'oyagala aleege bw'oyagala aleege nga gwe ebyobufuzi bw'onooleega kiba kizibu nnyo nnyo nnyo. Era nze banaddiini sobola kubasaba ki mba mbasabye kinene okwogera kweza ensonga kuba omanyi obusobozi bwawe. Obusobozi bwawe bwe butandikira mbumanyi niwe bukoma mbumanyi. So abanenya Bishop bamunenyeza bwereere. Ebigambo tubyeyogerere. Kakati ono ow'obubwayo wala afu London gwe wadduka mu ggwanga tokyasana kudda. Okiwulidde ajja kudda gavumenti yabwe ng'ekikuttemu. Gwe wadduka mu ggwanga kati oyagala opike pressure kufa baasigala wano tuzaanye nga gwe ali e South Africa kiyinza obutasoboka kuba tuwangalira mu environment za njawulo. Okitegedde kati Kazimba Mugalu musajja wattu ebino ebyeddiini byavako naye akimanyi. Obuyinza bannabyabufuzi babulina just vako n'amaganduula ge bakola ki ge bambala biki byonna just vako tebalina mu buyinza naaka. Kivulaba mu COVID kyakizaggalwa munnabyabufuzi yaziggala 12 nga muli waka ne bakazimba nga babeera waka. Kituufu munnabyabufuzi yayogedde obuyinza Katonda yabumuwa. Kakati abantu abavuma Kazimba Mugalu bakkirize tugatte amaanyi mu kifo ky'okuvuma oli tugatte amaanyi gavumenti tugyeggireko. Ne bali South Africa ate bakuba kati okubwa akabwa kisobola okujja gavumenti anti ye mu kulowooza kwe alowooza alina kyakoze. Naye ate obuzibu receiving message nnyingi nga zimugamba comrade yongera mugenda mu maaso weebale nnyo omulimu ogwo. Anti mu batamanyi abatamanyi nabo babeera bangi nabo babeera bangi tebamalikawo. Dr. Besigye yayosezza emyaka 7 mukomera. Natumaliriza. Dr. Besigye tujja mwogerako next week ku Monday. Kale wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne General Bijirwa Moses tugenda kukoma wano. Tujja kutandikira olunaku olulala kuume.